ekirala kye tutayogeddeeko nga tuyinza okuva wano nga tukyerabidde ekyomuti. Omuti guno gwo guleeteddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Guno gwe baleeta ne bagusimba. Girina kuba n'ebiri lwakuba batwala gumu naye nga girina kuba ebiri naye kino baakirabanga ekigendererwa ekikulu ekyaleesa omuti ogwo kukuuma butonde bwansi. Ulira omuganda wali omugezi. Omugezi. Environment gye muyita environment gye mu Luganda tugiyita obwetooloole oba obwebungulule. Tubeera n'emiti kati wano olaba wano tutudde tuliraaniddwa olengera nti buli w'otunula olengera emiti giyamba obutonde okuggumira. Naye tetumala gasimba buli muti wabula emiti egitwalibwa ku buko gino giba gya bibala nga bw'olaba ffene, miyembe, micungwa, ovakedo, mangada, emiti egyo. Kati egyo emiti tugitwala nga ekigendererwa ekyoku Ssaabasajja atukubira omulango gw'okukola ki ogw'okujja okukulaakulanya obutonde n'okubutaatira. Akasembayo bagambe akatabo kano kogereko nga wetuwunzika. Akatabo kano ke bayita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi kitabo kipya nnyo kyakafuluma era nga Mama Vibes wabagambye ku mulundi guli nagenda okujjanga waliwo ebitabo bibiri. Ekitabo eky'Olulasangeye mwakiraba ku mulundi guli basewo ne banyaba kati abeetaaze ekitabo kino bakifuna batya? Ekitabo ekyo abakyetaaga bayita ku 0715599 0715599 Esimu eyo erine ku WhatsApp kanjide muri 0715599 ate era nina n'omukutu kwendi ogwa YouTube guyitibwa Olulasangeye. Era nagubbula mu linnya ery'ekitabo baguyita Olulasangeye kateekamu Olulasangeye tu omukutu ogwo gweyungeko kubanga nsomesezaako obuwangwa bwaffe n'ennono n'olulimi Oluganda n'okutambulizaako emirimu gya Ssaabasajja. Banange ndowooza owulidde bulungi nnyo. Abaganda tuli bakyala bagezi n'abaami bagezi. Kati nno mutwekwate mutunyweze ebyo byonna obisanga mu program davaawo. Naye kyennyinza okugamba gwe wena omukyala nga weetaaga engoye ennungi bwe ziti gomasi ennungi onyumire ddala mu kano ka gomasi. Genda wali wa Jason Textiles Loom Street ku Zai Plaza abirina ayina engoye nnyingi nnyo naye nsaba nkwongereyo n'omukolo kabaka waffe agira awangaala.